Wandrubone nate kuli kayumba bitundu bya omoromo nteekateekeza okulaba nga bakulembeze bagenda mu maaso n'okubanga banoonyiza kati bannaabwe obululu. Kale ebyo nga biri bwe bityo tugendagendako mu mpegi abakulembeze batandise kaweefube okulaba buti emisolo egikuŋŋaanyizibwamu ate Kasese bana bakwatiddwa akubigambibwa nti bano mu kulya enguzi nate tewali abawunyamu anti akafa omukuto tekaluluma. Oluvannyuma lw'ebbanga eddene nga bakansala ku lukiiko lwa disitulikiti y'Empigi beemulugunya olw'ensako yaabwe okuba entono kyokka nga n'abakulu babategeeza nga disitulikiti bw'etalina ssente za kubasaasaanyizaako olw'omusolo okuŋŋaanyizibwa mu disitulikiti eno kuba mutono basitukiddemu okulambula emirimu bwe gikolebwa. Leero bakansala abatuula ku kakiiko ka disitulikiti y'ebyensimbi nga bakulembeddwamu abakulira Harriet Nalumu ne Cyrus Baker Sempijja batuuseko mu ggombolola ey'ekituntu okwekenneenya enkuŋŋaanya y'omusolo. Basookedde ku kitebe ky'eggombola y'ekituntu wabula baguddewo ekigo bwe batuuseeyo nga ku ggombolola waliyo CDO niwe muliisa yekka ng'ate ku bye bamubuuza atamwattamwa. Ate the extension staff wakati buli wonge extension staff agriculture officer ali luddawa vet officer ali luddawa waliwo wasosoba even tugenda busagazi waliwo program je tugendamu right now simanyi executive valiwa kubanga lusibabira mu gombolola. Okay. Yes, kubanga kati where you are aware of the as the technical people here where you are aware of the visit by the team from the district. Kansala Mutebi Lawrence akiikira eggombola y'ekituntu ku disitulikiti agamba nti bano bakafudde kagenderere okwekuma buli lwe bafuna amawulire nti waliwo ttiimu ya disitulikiti egenda okubanoonyerezaako. Katajani Chairman Finance Committee Sempijja tusaba omusajja Abek accountant wa wano register eya revenue sources yanduka emisinde okufuna yakota mu lusuku luli yadduka misinde yagera teyadda mu lusuku kati adduka butusi nedduka nafuma office nadduka tuseramu nesasi ngene yagera takola kintu takitegera Edwin Kajubi so tusanze obuzibu wano. Bano batuuseeko n'ebirombe by'omusenyu eby'enjawulo wabula kibabuuseeko ng'ebirombe bimanyiddwa ku disitulikiti bingi okusinga bye basanzeeyo. 3 sand extractors, that is Mike Mutalebwa, Katabazi. You only paid 2 million to the district. Yet these 3 sand pit each would have paid over 5 million. So now that you are telling us that there are some officials who came and got money from your employer, that is very good information. We can know, Mr. Mike, annually how much are you supposed to give the district? Abakulembeze boogedde ku mbeera eno. Tusanze nti ebirombeso 20 ebiri ekituntu tebiwa musolo. Omusolo biguwa naye abakulu abakuŋŋaanya bagubba. Ne tutuuka mu maduuka ekituntu buwamanga gonna gawa omusolo naye nga batugamba tegannawa musolo. Tetugenda kukkiriza bubbibwa ssente mu mpigi. Bakansala baffe bakola emirimu naye olw'okuba tetunawadde ssente zituuka mu byalo eyo abantu baffe batumiisinga baga tetumala bakuba tetulina ssente zituukayo. Kusa kugombolola saasi nga taliiwo nga tali n'omwaliwo n'ali mu ofiisi alimu angiddemu kumenya atamidde. Bakizudde ng'omusolo mungi mu disitulikiti y'Empigi naye ng'ogusinga tegutuuka gubulira mu makubo eri abo abagusolooza n'eri abo abagubankinga. Nosanga wholesale eyali badde wakala okugeza ng'emitwalo 10 naye nga bagijjako emitwalo 6 n'ekitundu kyokka. Gubadde guli gutyo ne Kasese akakiiko akanoonyereza ku buli bw'enguzi mu maka g'obwa pulezidenti ne kabaako abakungu bana bekasibye okuva ku disitulikiti y'e Kasese nga babalanga kubulankanya nsimbi za muwi wa musolo. Abakwate kubaddeko Muhindo Margaret nga yakulira ebyensimbi, Rugomya Robert nga amyuka town clerk, Hudu Yusuf Ndugu ng'ono yakwata ensimbi wamu ne Robert Lalobo ng'ono inginiya. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu bitundu eby'Rwenzori East ategeezezza nti bano baabulankanya ensimbi eziri mu bukadde ya 5. It is alleged that Mr. Robert, the former town clerk Mobuku Town Council, and Hudu Yusuf Ndugu
the former treasurer Mobuk Town Council were arrested in respect to the mismanagement of startup funds totaling to Uganda shillings 50 million. Bano bakuumibwa ku poliisi Rwenzori ng'okunoonyereza okugenda mu maaso. Bya Mutale Mwakizito ne Tumusiime Gerard, Crossroad TV, Omunyi.